Kola okuuma omwagalwa wo kwali kwamenga kutambula bulungi nnyo nga tebukaddiwa wabula busigala nga buli omu abeewuunya. Bano bakikola batya? Omukyala njagala omanye buki bw'oyinza okukolera omwami okubeera nga takoowa nga buli kaseera bulijjo abeera ne waaba ayinza akwenyumiriza naga mukyala wange maama gundi oyo mukyala mulungi nnyo ng'omufaako nga ye buli wabeera awo alowooza ku omuntu ogwo omu. Biki by'oyinza okukola? Abaami bafaano bakola emirimu oluusi akeera ku makya ssaawa 11 n'agenda n'akola n'akomawo ssaawa 2 oba oluusi emu naye ng'akooye nga buli wamu wamuluma nga tabitegeera. Kati gwe omukyala eyatendekwa omukyala ategeera, omukyala amanyi okutega obumasu mu buli ango yonna ng'otegawo akamasu ate ne kakwata. Kiki ky'oyinza okukola? Omukyala yenna ategeera kano ka oil tekakubulako. Ono bamuyita massaging oil. Ne bwe muba mugenda mu sex nga mugenda mu kikolwa ono oil akola ki? Akuyamba. Omanyi omusajja wayinza okuwulira mu kaseera ako nga mugenda okwezina n'osooka n'omuwakka massage. Omanyi kyayinza okuwulira awo? Okimanyi nti nno massage ayambako ne ku romansi nti obeeranga aromansinga omwami wo kumbe gwekimanyi okola ki? Massage. Abasinga tebumanyi ngeri ki gye mukwata mu basajja bammwe okumumasaginga just osuna musune wooti ayina ebimuba muli omuntu eyanyinyumiddwa. Omuntu yenna oba omukola massage beera nga mumweweta olabe ebintu bino bikola ki? Webinyuma ne waba abadde yeekubirizawo ati ogenda olaba nga atandise okweta. Omanyi massage kyasaba anti buli omukwata feeling zikola ki? Zijja. Kitegeereza obwagazi oba obwongerako omukyala. Ate njagala okiyige omukyala takola massage ng'ali mu ngoye kati nga olaba nyambadde n'empale ne bulawuzi yange nga bwe mundaba n'ogera n'okola omwami massage anaayagala oyise engalo bw'ati anaakwata ku mpale jiininga ekutte nedda beera mu kapaleko tulina obupatron kabeeremu eno waggulu sigala mu kaleega otandika okukola omwami woki? Massage. Beera free n'omwagalwawo. Abaana bagobe time yabwe yakuzannya omwami muwe time omukoleka massage nga buli weekyusa bw'oti omubiri gumukoonako bwekyusa ate massage mukozesa akajanja. Oyinza omukola nga wonyoolamu ne ku kiwato agenda okukwata mu kiwato ng'ekiwato kyenyoola ate kibeemu nga kirimu obutiiti olabe embaga weenyuma agenda kukusabula ne waba abadde akola kaluutu akakola ajja kukuzibwa busatu. Lwaki? Omukoledde akantu akaliyo akatalabika kubanga abakyala batono nnyo abakola abasajja bwe massage. Mulekerawo okukkiriza abasajja ogendeyo mu zimassage biki mbu bakole massage tomanyi biki bibeerayo okuleka gwe nga weegendeddewo naawe ne woolabirako nti oli amukola buli kimu. Kyobola omwibi yayima n'agamba weefuule malaaya eri omuntu wo kugulu kumuwanike yonna massage nga n'ebidde byonna bikwata ebimassage nga akabina yonna mulage nti okola ki? Okwatayo tewennyalayo kubanga n'abiri bye bakola. Kati bw'analaba ng'okimukolera ate ngeri bagenda ne bakibakolera nga tebasasula ssente wano okimukola tosasudde ssente tasasudde ate tokomye okwomuwadde n'omukwano. Mbuulira ki ekigenda okuddako? Kwagala paka kufa tagenda kukukyawa. Ate manya bakyala batono nnyo abakozesa omuntu obwo. Olina okubeera ng'oli mugezi. Oyira obunga omukyala ategeera sereebu alina okubeera ne kano ka oyiro alina okubeera n'akabisi k'enjuki mu kisenge. Nabasomesa omubisi gw'enjuki engeri gye bakukozesaamu ku mukyala n'omwami. Kabwana sooka lagirira baami naye nammwe abakyala omubisi gw'enjuki mugukozesa bw'obuya bw'oti ku waya y'omwami ne guserengeta n'onuuna tekikuzira aba anyumirwa. Oli n'agamba muze sobola bbe nuuna nga lwaki tonuuna maama ate ogwo oyagala ogenda nuuna ani ogwo otayagala. Kyembagamba kiri kimu kwata senga w'abaserebu byayogera ofuuke serebu
kwata senga w'abaserebu byayogera oyagalibwe oganje eri omwami gwo byonna byekugamba bukodyo bwaki bwa mukwano buteeka omwagalwa omukwano omulaavu n'akwagala ebiriyo ebitali bya kiyayi. Following Amabirizi Herbal Products ojja kulaba ebintu bingi nnyo. Ate eno ye channel yange bwoya okitegeera so bw'osangawo toyitawo subscribinga ate olabe ate osharinge okitegeera mukwano gwange ali eyo sangibwa Mulago ku 2 opposite ne Church ya Kakande kano ka oil kasente ntono nnyo omukyala todde n'ogamba bisaana bagagga nedda ne wuba oli mwavu omusajja akeera ku makya n'akola